nyawo obulimba obwo obuyaye bwabwe. So tulina bannaffe oluusi bambi speech za Bobi Wine ziba zibuwalira okutegeera obulungi. So ffe weetuli agamba Bobi Wine mukulembeze ateera message ye n'okusinziira wa waali budde ki. So message ye alina okugiwa nga tagiwa bannassale, nga tagiwa ba primary, agiwa abantu abayita GP obulungi, abantu abakozesa logiki, abantu abafumiitiriza. Bwetyo ensonga ya kisiyaga. Bannayuganda bangi baagala nnyo okuwulira nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu akomentinga ku nsonga y'ebisiyaga, kubanga baba banoonya sayidi ye akyogereddeko mu ango ki. Baba banoonya okuwulira akyogeddeko ng'akiwagira akisapootinga oba akikuba akivumirira, naye nga yakyogera lwatu lubereberye yava dda ng'alwanyisa ekintu ekyo abantu okufumbirirwa mu kikula bwe bafaanagana. Naye olwaleero ensonga buli omu gy'atunuulira nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ekisiyaga akyogerako ki. Naye nga lwaki? Si nti lwakuba baagala nnyo okuwulira sayidi ye, kubanga baagala nnyo mu brandinga nga ajja ssente mu bantu abo abasapootinga ebisiyaga. Bakimubrandingako okuva yayingira ebyobufuzi, era nga baagala okukakasa bannayuganda nti oyo temumweteekera. Bw'anaakwata obuyinza ayagala kupromotinga bintu ebyo mu ggwanga erya Uganda. Bagezaako okukola ebintu ebyo nti bamwonoone bannayuganda. Obuwagizi obungi bw'alina busobole omumusalikako, ababadde bamukkiririzaamu basobole okulekeraawo omukkiririzaamu nga bagamba nti ate kati bw'anaaleeta wano abasiyazi tunaaba ffe tugenda kuddawa. Naye ye akyogera lubereberye agamba ye tabikkiririzaamu. Amwagala mwagale, atamwagala lekayo. Ansa yeri tabikkiriza. Era ekyo ne waba agenze ku international level akyogera lubereberye. Naye bano abawuzi b'obunyama babimunoonyaamu nnyo. Kyewuunyisa nti ate abaagala okukisiiga Kyagulanyi Robert Ssentamu ate bo babikkiriza, kubanga abasinga obungi ensimbi ze balya ziva mu bintu ebyo. Gavumenti ensimbi ezigikuumidde mu buyinza z'abantu abo. Gavumenti olwaleero okuvaayo n'egamba nti yasayininga etteeka eribigoba mu ggwanga erya Uganda, yakikola lw'akazita akaali kateereddwawo bannayuganda, kubanga bavangayo nga bagamba nti bwe mugeza ne mubisapootinga ffe tetugenda kukwatagana nammwe kuba mwe mubifunamu ensimbi, naye musigala mwonoona linnya lya ggwanga lyaffe Uganda. Akazita ako yeebuuza ekyokukola teyamulema okutegeera, n'agamba mu buli ngeri nina okuvaayo n'ensayininga etteeka lino nti tetubikkiririzaamu. Naye nga kyamuyisa bubi olw'ensonga nti ensimbi ezaali zimuweebwa ku nsonga eyo zaali nnyingi. Naye ate teweerabira nti ababirya mu ggwanga Uganda mwe bali bayitirivu. Abasinga obungi bava na mu gavumenti mwennyini, kubanga kino si kyakusala bigambo, si kyakuwaayiriza. Andrew Mwenda yennyini nnyini yavaayo neyeewako obujulizi nti ye musajja musiyazi, naye nga tali mu gavumenti ya Mwami Museveni. Singa etteeka eryo liba lyasayiningibwa nti likola, singa tebaavaayo dda ne bamukangavvula. Era abo ebbanga eriyise emabegako ng'obudde ku mulundi guno byasayiningibwako ng'agamba nti abiweze tabyagala tabikkiririzaamu. Mwami Museveni nga yalisayininga. Andrew Mwenda yennyini nnyini n'aliyita emabega n'agenda mu kkooti n'agamba nti bo balinnyirira eddembe lyabwe singa baba babiweze mu ggwanga Uganda. Obukwakkulizo bubateekeddwako nti bujja kuba bungi, n'olwekyo basaba kkooti ekisazeemu, era beeyambisa amateeka okulaba nga basazaamu etteeka eryo gavumenti lyeyetaddeko omukono nti ebiweze, era ne bigenda mu maaso n'okwegiriisa. Kitegeeza nti bw'aba nga ababirya bali mu gavumenti ya Mwami Museveni, meaning nti gavumenti ebikkiririzaamu lwa nsonga nkugambye nti babifunamu ensimbi mpitirivu. Wabula bagezaako okubikkirira kino bo okulaga nti babirimu direct. Bagezaako kibrandinga ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu okumukyayisa bannayuganda, naye ng'ate amazima amatuufu ensi yonna ekimanyi bulungi nti oyo omwami tabyagala era tabikkiririzaamu. Tumanyi bulungi amabaala abantu abo mwe babeera.
oyagala kungamba government eno ne police tegamanyi era temanyi ba manager ba bifebyo. Tulina abakulu bwe boyita ba fashionistas ngera bategeka emyoleso jengoye zino ninga ababeera yo bavubuka bebenyigira mu bikolwa ebyo kyemugamba temubamanyi. Bannaddiini bameka abakavaayo ne bavumirira ebikolwa ebyo nga ne makanisa gaabwe mwebiri. Nkuleetera anti mwasazeewo mwagala kutubuukira. Abantu temunnalaba bavubuka ba tiktokers. Obuvubuka bu tiktokers nga butambula wano mu kibuga bulungi nnyo nga butambula emikono bukoze buti. Nga ne video zibukola nga bupromoting embeera zaabo. Ani abo kwatako? Ani yali abo kutteko? Abaffe Bobi Wine gwe mufudde mmere gwe mugamba nti ya promoting bino. Ani yali akutte ku buvubuka obwo? Muri mu byalo mugenda mukola simia campaign. Bobi Wine alemesezza sente ezibande zijje zikole ziddabiriza amalwaliro. Bobi Wine alemesezza sente ezibadde zijje ziddabulule ebyentambula zikole ku nguudo. Bobi Wine alemesezza sente ezibadde zijja ziddabulula amasomero ebyenjigiriza. Kakati njagala okubuuza donation organizations ezo ezisindika sente wanu z'abaani baani abatuula ku bukiiko obwo. Ati Bobi Wine promoting bisiyaga baani abatuula ku bukiiko obwo era sente Muzeeyi Museveni zasabiriza sente zajja mu bazungu eziyingirawo wano baani abatuula ku bukiiko obwo abaziyisa baani abayisa sente ezo zonga temuzoogerako. Timunaye sente ezijja wano mu UNICEF, sente ezijja mu funding organizations ezenjawulo, sente ziva mu basiyazi. Era batula ku committee approving sente ezo basiyazi. Nga temukyogerako. Museveni wagenda mu America ewa Joe Biden najja yettooke nga alisabiriza nga tavayo n'agamba eno sente ya basiyazi sina kyenjagaza sirina gye njitwala. Nga tajigana anti yateeka etteeka yasayininga etteeka n'ateekako omukono sente yaabwe yo nga tagigoba. Twamulaba wano ng'alinnye agenze e Bungereza wuuyo mu Amerika wuuyo Sabia ensi zonna tunuli ensi zonna ezituwa obuyambi wano ezisindika sente wano zonna abatula ku bukiiko basiyazi. Oyagala kuŋŋamba nti ekisiyaga ekyo tekyaliwo edda nedda Bayibuli tekyogerako nga tuzze wano mu Afirika mu Bwakabaka. Kimugamba temumanyi Bwakabaka emizeejo egyabeerangamu Obwakabaka emizeejo nti gyalingawo bamala giteekerawo tteeka naye gwe wakula ewaka wakula tokimanyi nti egyo mize mibi era wali tokimanyi nti egyo emize baginkubira bamala kwogera ne bakugambako nti egyo emize mibi. Ekyo kintu kye muli mukuliriza olwaleero nyegenyege ani amuprovinga nyegenyege wabeerayo ki nyegenyege epromotinga ki epromotinga buwangwa epromotinga mpisa epromotinga ki nyegenyege gye baleeta ne ku floor ya parliament nibagidiscussingako ni mu nyegenyege wabeerayo ki nyegenyege epromotinga ki era Bobi Wine yateekawo nyegenyege era Bobi Wine yawa go ahead nyegenyege. Hadi Bobi Wine mubi nnyo Bobi Wine promoting abisiyaga. Yana Museveni yasayininga etteeka era yetawagira bisiyaga. Netukubuuza bukyanga sayininga etteeka lyali likozeewa. Era lyali likutaani. Bwekibanga ayita targeting opposition. Nga Bobi Wine we yakyogedde bwabanga Museveni yayita targeting opposition njagala mutubulire bukyanga musayininga tteeka ebikola by'ekisiyaga tebiriwo mu ggwanga oba weebiri tewaliwo bavubuka beeyisanga bakazi oba weebali amabaala gatulamu abantu abo weebali oba tegaliiwo
kati yoyo balema okuddamu nga temusobola kubiddamu. Ndi wano yimirira wano mbagambe ekizibu kya Uganda si kisiyaga. Kijje kunze. Ekizibu kya Uganda si kisiyaga. Ekizibu kya Uganda ye General Museveni. Kubanga olwaleero amateeka agakola agayambe eggwanga gandijjewo ekizibu kya Museveni yagakwatamu ye age limit ne term limit. Kati bino simanyi sayininze biru teeka lya kisiyaga kasasiro. Terina kye tuyamba okujjako okuzannya politics okulizanyiramu ebyobufuzi. Terina kye tuyamba nga we muteekawo amaanyi amayitirivu ne mujja ne mutandika okuvevenga Bobi Wine yogera ku kisiyaga. Muveeyo muteekewo amaanyi ku bannaddiini boogere ku kiwamba bantu ku kibuzaawo bantu kutyoboola eddembe ly'abannansi y'ensonga eri mu ddiiro. Ebyenjigiriza ebitatambula bulungi ebyobulamu ebibi obuli bw'enguzi. These are the issues ze muyina okwogerako. Muve mu kwesiriwaza mu kuteekawo ekibeerabeera nti Bobi Wine apromotinga bisiyaga era Bobi Wine yasazeewo ali ku saidi ya bisiyaga. That's all bullshit. Oyo yenna kasasiro. Ekizibu kya Uganda nkiddamu ye Museveni. Ekizibu kya Uganda si kisiyaga. Si kisiyaga. Ebyo byalingawo okuvadde eri era nga n'okukyogerako kuba kuswala. Otandika otya okukyogerako. Fengi wako n'okusanga ng'otadde empale eri mu mabina wansi mu mpataanya. Nyiggo oyambala otya empale n'oteeka mu mpataanya. Olwaleero abaana bammwe empale bakuba balance. Abaana bammwe bawumula matu n'akwata pini nga mwana mulenzi n'aziteeka mu matu. Nawo n'oyo omusanga ali mu kulekanira Bobi Wine apromoting ebisiyaga. Ninga tayina na budde butulako n'abaana be waka ye ku busiru bwe n'obugwagwa amanyi nti Bobi Wine mwana avayo n'ayogera ku kisiyaga sikiwagira kakatoola omwana we tabyetabeemu. Nga lyo lituula eri ndi nnoonya ssente. Bobi Wine nti yagambye ekisiyaga tekiwagira. Anti munnaye Museveni yatadde omukono ku tteeka ly'ekisiyaga nga kikwata omwana kitwala eri mu single school nga kituula ng'otusangako Bobi Wine ayogera ebisiyaga. Bobi Wine simanyi kati musiyazi. Oyogera Bobi Wine musiyazi otudde oli kamwanyi. Oli mu nsi z'Abangereza owoza olina saaluuni. Kyogamba mu saaluuni omwo abasiyazi tobasala nviiri. Njagala okole video ngeri mu luzungu oveeyo ogambe envumirira ebisiyaga ng'oli London yawo ng'oli Bungereza mu nsi yawo kubanga bo nnono yawo. Njagala oyimirire obagambe omanyi nze yadde ndi wano noonya bubuddamu ndi mu nsi yammwe nkola naye envumirira ebikolwa bino bye mukola. Yimirira era ne ku saaluuni okiteekewo ekigambo nti nze sikkiriza wano bali mu bikola bifaananako weebityo. Olyoka ojja otunule mu kamera otuyane oseseme obologe. Nawe oli ku mawanga wogenda okujja 10 bw'okijjamu nabo basiyazi. Komawe Uganda wano baveemu anti babi nnyo. Ekisiyaga kibi nnyo era kyekizibu ky'eggwanga. Vaayo e Bungereza komawe Uganda. Vaayo komawo wano e Uganda olekanire wano. Anti Uganda wo walungi era etteeka baalisayininze kasita basayininga etteeka ly'ekisiyaga amasomero ga gavumenti gakuba budinda. Enguudo mu Kampala zinyirira bunyirizi. Ebyobulamu mulago tulina mulago nga 4 okuva Museveni we yasayininga etteeka ly'ekisiyaga. Ekonomi yaffe eri waggulu mu bbanga okuva Museveni we yasayininga etteeka ly'ekisiyaga. Jangu bitulage. Temuddamu kusiriwalira ku bantu na kumanyiira bantu. Nga ne interview y'olugambo tosobola kugitulamu ne bakubuuza bibuuzo. Interview y'olugambo wabula gwe wootula kasimu ko nodda ku live ya TikTok n'okyazaawo abantu bwe mufaananya obwongo n'olowooza nti ndi wa kitalo nnyo kati interview njima waki kitegeeza okutuula ku media ng'eya BBC. Ninga okimanyi nti interview gye bakuggyako ensi n'ensi
ekuwuliriza era ekwegese amaaso. Yaganye okubeera direct. Gwe muwongo obwo tolinaamu magezi. Tolinaamu magezi gafumiitiriza. Era tosobola kutegeera nti ddala omusajja ono agwa wano. Omusajja gwe babuuzizza n'akugamba nti I don't regret, oba olw'okuba yataddeko akagambo certainly. Oba akagambo transform ke kababuzaabuzizza. Kyogamba nze wemba nasoma naawe mu O-level ne tuddamu ne twesisinkana nga wayiseewo emyaka 8 emyaka 10 ne nkugamba muganda wange ng'okyuse. Kati bwe nkugamba munnaye nno nkyuse tukula. Naye ate yenze oli gino. Kyogamba mu bwongo bwo tobaamu n'amagezi era totegeera. Bwonsanga nga twesanze mu kkubo twasoma mu O-level wayiseewo emyaka 10 twesisinkanye. Olaba nkyuse nina ekirevu nina ekiwago n'ongamba nwa mutwe ng'okyuse. Ne nkugamba tukula nkyuse. Naye yenze oli nuwa mutwe gwe wali omanyi emyaka 10 emabega. Kati gwe mu busiru bwo kikulaga olw'okuba nina ebirevu n'egundi n'ekiwago olwo nkyuse ne mu ideology ne mu bwongo nkyuse. Bane muweerera abaana. Muweerera abaana. Kwa tukoyo okulabya ebisajja ebikulu ng'ojja ku live n'otandika okudiscussinga nonsense. Nga ne mu nsi mw'otudde, mu nsi mw'oli mu kuleekaanira, mw'oli mu kuyasamira, mw'oli mu kuleekaanira omwo mu nsi mw'otudde, n'akasaaluuni mw'okola abasiyazi bakayingiramu. Tolina na guts ziwandiikawo ka posta n'obagamba nti abasiyazi tebalinnya wano, nkola ku bantu bali straight. Tolina guts. You cannot even make a video condemning those vices in the country where you're in. Ngovayo lekanira omuntu. Ngovayo lekanira face y'abanna Uganda babona. Yolese mulumpe ni adda ku live n'otandika okusaagira mu maziga g'abanna Uganda. Olwokuba bakutte emitwalo 10 bagikuwadde. Wave Uganda ogenze kunoonya 10 embeera eganye Uganda. Wabula otudde ofunye chance oyingidde ensi z'abali. Otudde bakuwa akasente kebajjeno mu banaku kebasolooza mu banaku bakakuleetera we Bungereza nodda ku video notandika okwasamira ensi notandika okulekanira abantu. Oba olinamu ku magezi, oba olinamu ku bwongo, ekyabatwala ku kyeyo okukola mukole, muve mu kusiriwala okutula ku masimu ne mutandika okulengeza abantu ne mutandika okuwalampa abantu. Mwagenda ku kyeyo okukola sente, mugende mukole sente. You either look for money then come back home. Mulekerawo okusiriwalira ku bantu. Bw'oba oyagala kutuula ku ssimu okole bino bye tukola, vaayo eyo komawo Uganda tukimanye. Nti omulimu gwe kuutira gavumenti eno kadingidi nimwoba wava wano mu bugubi n'oteekamu amaanyi go n'obwongo n'oyingira ensi z'abasajja abo. Lekerawo okwasamira abantu. Mulekerawo okwasamira abantu. Tosobola na kutuukako yadde a quarter of Bobi Wine goli mu kuwalampa. Ne mu family yo tebasobola kutuuza ne bakuwa kazindaalo ne bakugamba baako ne kyoyogerako, baako n'akagambo k'osulayo eri baganda bo. Tosobola. You cannot. Ne muka area woovawo ne wabawo obuzibu tebasobola kuyita kwebuuzaako naawe otuula ku bantu omanyiira. Yemwe abagenda okyadde mu maka g'oli osanzeewo amateeka gaawo wabula oliesa olunkulunkulu lwo ne bakabi. Okyadde ewange osanzeewo amateeka agange oliesa olunkulunkulu lwo. Ande munnaye nzize kukyala kati amateeka agange ge gakola wano. Nkugamba wange w'otuula mu ntebe emmeeza tebagirinnyako, sebo gw'oleeta amagatto go otudde mu ntebe emmeeza olinnyako. Ewaani oba wakuzibwa olina empisa. Bobi Wine si mufuzi. Njiddamu Bobi Wine mukulembeze. Timumusuubira nti agenda kubanga Museveni. Nti wabeera mu Buganda wano ng'ataddeko mu Buganda. Yakugamba alina kujja na mpisa ze ezeewaabwe. Era asobola okuyisa Ssaabasajja Kabaka mu kamwanga bw'ayagala. Omutabani wavaako wano n'agenda mu Busoga. N'akyala mu Busoga. Olw'okuba akimanyi kitaawe yabadde avujjirira Kyabazinga amuweeredde akoze eki. Omutabani n'atuuka wali
agamba kakati nno munnaye enkwaddeyo ebiti situko jobi kime. Eyo si enneeyisa y'abantu abagunjufu. Buli kitundu kiba n'amateeka gaakyo. Buli kitundu kiba n'obuwangwa bwakyo. Kyova bagamba wogenda ebulyambwa naawe olyambwa. Wogenda ebulyambwa naawe olyambwa. Totwalayo olugezigezi lwo. Wali Bobi Wine yabadde ku ttaka ly'Abangereza. Ng'ibibuuzo bye bamubuuza bamutagetinga. Oyo omusajja wa BBC Museveni akwata ssente ne ssente mpitirivu. Naziteeka mu ba interviewer. Naziteeka mu BBC ne Reuters. Museveni akutte ssente ne ssente naziyiwa Ebungereza awo eyukawo. Gomanyi bannayuganda bali kamwanyawo. Omanyi ssente yaffe y'omusolo lwabwe gyasudde n'atwala. Omanyi ssente ensereko gy'ajja Uganda wano n'asula n'atwala we Bungereza. Essente y'abanaku omusolo gw'abanaku wano. Essente n'agisula n'agitwala Bungereza. Omanyi ssente ne ssente gye bayiye Bungereza awo. Omusajja baani ye yakaggwako ayingidde atuuse. Bamubuuza. Abagamba nze zo lirikisi zange nzi owninga zaali zange. Do you regret? Certainly I don't regret. Kati akagambo certainly ke kalese ekizibu kiki. Omwadde mugamba nti mwadde mwagala atekeke ekigambo. I regret. I don't regret. Chogamba agenda kukulembera fefeka. Chogamba atekewa akaposta wayagambe kakati mumanyi mwabeve mabega fe tugenda kubatta. We Ayongedde ku kyababaka. Kyemugamba temumanyi babaka bakolagana na NRM abali mu Nuupu Kagabo Twahawani. Abedi Bwani kavayo olumye olujjudde n'ayogera n'abagamba nti nze ndiye no mu Nuupu naye nze nteeseganya ne government. Abedi Bwani kawani. Siwa NUP basiri mbayirawo omubiri wani siwa NUP kati Kyagulanyi wasituka kumacha n'abagamba nti some of my MPs work with the government, collaborate with the government. Kyagulanyi abamusobyawa. Nsobyi kyera gy'omukwata. Mbu ye yakyejjeemu n'akiteekamu ababakale. Bale Lucy tubeemu ku magezi tufune ne ku leadership skills. Yes, learn leadership skills. Mumanyi engeri y'okuddamu ekibuuzo. Nze nabagamba wano Bobi Wine takola nsobi mu interviews. He doesn't make mistakes. Gwe wolowooza nti Bobi Wine akoze ensobi ate ye abaasiko walinze. Ye abaayisizaawo. Gwe woolaba nti akoze ensobi era ng'oyagala omukwata ensobi ye abaayisizaawo ekikye era nga kiyise. Osubiza era nga kiyise. Kakati mwadde mwagala Bobi Wine nga yakamala okuggyibwako bbaani ayimirire ku ttaka ly'abali ayiseemu olugaayo obuwangwa bwabwe. Kati olwo abyesonyiye kiki? Wabyesonyiwa omuteekako musango ki? Abyesonyiye era n'akubuzaabuza gwe muli tosobola kozesa logiki n'ogamba omusajja ono lwaki yabuzaabuzizza. Gwe tosobola kozesa logiki. Toyinamu ku magezi gakozesa logiki. Nga netteeka ly'ekisiyaga wano abaka ba Nuupu abasinga bwe baali wagira. Almost Nuupu MPs supported the what? The act. Baali wagira. N'otula n'oga kyogamba abawagira bo tebaaliko idea ya Bobi Wine principle waabwe oba baabikola ku byabwe ku lwabwe. Nabagamba Bobi Wine ali wala nnyo temumuyita kino ekyana kyammwe kimutegekera speech nga n'abantu abatuddeawo bekirabako bwekiti nga tekibamanyi. Gungamba otya nti Kyabazinga olina kumpandiikira linnya lya Kyabazinga Kapapula, olina kumpandiikira linnya lya Yine Bantu Kapapula. Nze yeeyita omwana w'omukulembeze, nze yeeyita first son, ntule wansi basics ezisookebwako. Omwana n'ayimira n'agamba land fragmentation. Omwana n'ayimira n'abagamba nti food is ready, musicians are here, enjoy, don't go back on empty stomachs. Nonsense. Omwana ayimirira ne bamuleta mu kibuga omwana nga tasobola na kwogera street kwa ayimiridde.
Omwana gwosobola oteeka wali kati enkutadde wali ku ndakivubo wansi yambuka waggulu. Yambuka genda ku mini price. Omwana ne mutiyembe we yali ayimiridde bamuga kakatuku genda ko mutiyembe wali. Omwana tamanyi streets za mu Kampala. Niba mulesa ayimiridde n'omuntu gambo yoyo wakabi yategeera ennyo. Gwe wegeraageranye olw'okuba otuula mu kasaaluuni n'okwata mashini n'osala abantu omutwe n'okalakata abantu enviiri. Nini magezi n'ofunamu amagezi n'oganeekana Bobi Wine. Nsobola okuddamu ebibuuzibwa Bobi Wine. Kuki? Ku level eyaani? Wakakola interview meka. N'abo olugamba basanyuka TV tebannakuggyako interview. Ba YouTuber bameka. Gwe Ibulake mukasasola okuggyako interview gwe mabina. Ibulake mukasasola okuggyako interview omanyira abantu.